Atendereza wagulumizibwe Owekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawango bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogo mbogo kyewagula ezaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka wipo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepooni eyaweeru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo webutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisuule mu kuluka weeyongereyo n'obulamu obwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva ku nsibuko ey'obutonzi bwonna oba emisange egitudde mu bwasooka kye tuyita source creator mu Lunyaanyimbe nsaba tukole ekikoowe ekya Galaxy mwe tutudde nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate nga ofulumya zaabo mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabo mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabo mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabo mu kamwa kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagala mw'otudde omwagala tewajja wano okubeera ng'okolera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegeere nti egwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu lwewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwe n'abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa eddembe litegeeza kubeera wa ddembe okubeera ew'eddembe okuva eri amayengo ag'okutya okweraliikirira ennaku n'ebirowoozo byonna ebizze bikulobera okubeera nga ozuula ekikula kye ekyannamaddala buli wejjamu enkonge ezo mu bulamu bwo ez'akakunizo zo ze weewangamu kye kikuleetera eddembe lyo eddembe kitegeeza okumanya ensibuko yo eyannamaddala okubeera ng'ogitambuliramu n'okubeera endabirwamu y'ensibuko yo mu buli kadde kiba kitegeeza nti obeera ogattaganyizza wamu n'ekikula kye ekyannamaddala kubanga kya ddembe oba omanyi omulimu gwo oba omanyi kiki ekyakuleeta oba omanyi obulamu bwo nti butudde mu bbanga eryakaakati ng'oyita mu ddembe eryo obeera endabirwamu y'obutukuvu bwo otandika okubeera nga otambulira mu kukkaanya wamu n'obutonzi era nekikuyamba okusobola okubeera nga weeyisa mu ngeri y'emu kubanga oli kitundutundu ku butonzi bwonna era buli woofuna entegeera eno nejja mu magezi go otandika okubeera nga owanga ensi yo gye weetaaga okubeera ew'eddembe kitegeeza okubeera kiki ky'oli okubeera oyo kyali ayamu buli wootambulira mu maanyi go agaayamu oba agandi ekyo kyendi obeera wa ddembe kiba kitegeeza nti obeera weebonga ne bulamu kiba kitegeeza nti oba okola ebikolwa mu ddembe era tewabeerawo kintu kyonna kikulobera kubeera nga obeera n'endabaayo otegeera amaanyi go amaanyi ago agatambulira mu kwagala oli wa ddembe kasita okola ebikolwa ebiva mu mutima gwo kubanga kiba kitegeeza nti obeera tokyawangibwa na ndowooza za bulimba ofuna obwerufu mu birowoozo byo mu bigambo byo wamu n'ebikolwa byo
eddembe erya nnamaddala teririimu kukolererwa, teririimu. Ne oyina kukkaanya na kikula kye ekya nnamaddala n'obulongo bwo n'obeerawo mu n'ensibuko y'obutonzi bwo n'omanya kiki ky'oli n'omanya entegeera ye ey'ekikula kye ekya nnamaddala. Mu kumanya amazima go kye kikuwa eddembe erya nnamaddala n'omanya nti kisoboka kasita obeera bumwamu n'ekikula kye ekya nnamaddala. Ekitambo kyo oba egoyo buli kiseera eyagala okukkiririza nti eddembe lyo olifuna kasita owanga obulamu bwo mu ngeri bweti ne bweti. Ekitambo kyo kigezi nnyo, kikozesa ebirowoozo n'ebyo byonna ebibeera bikulobera mu bulamu bwo okukkiriza nti nno buli w'obijjawo kye kikuleetera eddembe. Kitegera. Naye ng'amazima eryo eddembe libeera lya bulimba. Gwe kennyini ye gwe waalina okubeera nga weewa eddembe okwejja mu kirooto eky'obulimba. Kubanga ekirooto eky'obulimba kiyiwa. Kubanga eddembe lyakyo teriwangaala. Ekitambo kyo tekirina maanyi kubeera nga kikuleetera eddembe eribukadde mu bulamu bwo. Abaana b'abantu mwawangibwa okubeera nga mutambulira mu bwasseemyaliirwo bwammwe, multidimensionality. Kitegera. Era nga muyita mu bwasseemyaliirwo bwammwe kye kibayamba okusobola okubeera nga mutambulira mu ddembe lyammwe erya nnamaddala. Buli kintu kyonna kirina omugaso. Ebikolwa byammwe byonna biwangibwa ku lw'omugaso gwammwe ogw'entegeera yammwe naddala mmwe ebitonde ebizuukufu. Kiba kitegeeza nti mubeera temukyalaba nga mukozesa ekitambo kyammwe, yo ego. Kibayamba okusobola okubeera nga mubeera endabirwamu ey'ekikula kyammwe ekya nnamaddala, kye kibafuula ebaddembe. Omutima gwammwe guyina buli kintu kyonna kye mwetaaga. Buli we mutta mu mitima gyammwe kibayamba okweddiza eddembe lyammwe. Okudda mu mayengo ag'okwagala kye kisumuluzo kyammwe ekiggula enzigi ez'amagezi ag'ensi yammwe eya nnamaddala. Kwagala ya kutonda eddembe. Awatali kwagala y'ensonga lwaki tewabeerawo ddembe. Ebyokuddibwamu byonna byekwesa emitima gyammwe nga bibalindiridde musobole okubeera nga mubikwekula. Mweteekeko ebiwawaatiro ebibayamba okusobola okubeera nga mwebuusa ku mutendera oguddako. Ekitangaala ekitukuvu eky'okwagala kibawanga era kibakola. Kitegera. Era nga kye kyokka ekisobola okubeera nga kibajja mu kirooto eky'obulimba ne kibaleetera eddembe lya nnamaddala. Mu ngeri eno muyaayaanire era mweddize ekitundutundu kyammwe ekyo. Omuntu asobola okweddiza eddembe lye kasita adda mu mutima gwe, kubanga mwe mutudde amaanyi ge ag'okwagala okwa nnamaddala, mwe mutudde eddembe lye n'obwerufu n'amaanyi ge aga nnamaddala. Buli w'okitegeera ekyo n'otegeera amazima go, eddembe likuweebwa okuva mu bulamu bwo. Eddembe terirwanirwa nga bangi we muzze mulowooza nti eddembe tulirwanira ne mukwata emmundu ne mugenda ne mulwana. Nedda. Kye mulina okubeera nga mukola kwe kuleka ebintu bibeere nga we biri. Mweggyemu enkonge zonna ez'empulizo zammwe n'endaba ey'ebirowoozo ebiriko ekkomo mu mubiri gwammwe ogw'obwamukasa n'ogw'obwamusoke. Muwulirize eddembe eribatuddemu, mubeere eddembe, muleke ebintu bisobole okubeera nga biva okuviira ddala ku nnamuziga y'omutima gwammwe. Kitegera. Mwe kennyini ye mmwe mulina okwefuula ebeddembe nga mulaba biki ebibalobera okubeera nga mufuna endaba yammwe ey'obuntu.
mwekenyini yemmwe mwefuula ab'eddembe okubeera nga mulwanagana ku lw'eddembe kye kibaleetera obudde obujja. Eddembe erya Nnamaddala liviira ddala ku mutima. Mweggyemu empandiiso zonna enkadde, mudde mu ddembe eryo eritudde mu mitima gyammwe, eritudde mu ddembe litakoma. Nga temufudde ku biki byonna ebigenda mu maaso wabweru w'ensi yammwe. Muyimirire ku nnamuziga y'omutima gwammwe, kubanga kye kikola kyokka ekibaleetera eddembe era ne kibayamba okusobola okubeera nga muyambala eddembe ne lisobola okubeera nga lyebongera obulamu bwammwe. Eddembe lye muyaayaanira buli kiseera litudde mu nda yammwe, liri mu buli kintu kyonna. Eddembe lizze libalindirira, lizze lirindirira ekitangaala kyammwe lisobole okubeera nga lyekwekula, lisobole okubeera nga libawa amaanyi gammwe n'okubeera nga libawa ekikula kyammwe ekya Nnamaddala. Mu ngeri eno muyingire mu nda yammwe, mukoole eddembe lyammwe, mweggulirewo era musobole okubeera nga muyolesebwa n'ekitangaala kyammwe ekitukuvu kiyakaayakane, kisobole okubeera nga kibawa eddembe lye mwetaaga. Kino ky'ekyobugagga bwammwe kye muzze mulindirira era kye muzze mukolerera mu bujjajja bwammwe bwonna. Mukkirize kisobole okubeera nga kijja eri entegeera yammwe n'eri obulamu bwammwe buli kanako. Kitegeera buli w'olowooza nti oli wa ddembe n'oyogera nti oli wa ddembe n'ebikolwa byo bibeera bya ddembe era obeera wa ddembe. Yenze ensibuko ey'obutonzi atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa muwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.